Yaberagira ku bantu ba wansi. Abantu awo bakama bafi. Papa singa buli India naloza kukyendozezzaako. Ajja kusangana mwana omutamu fukamire nga amubuuze. N'agamba nze nali bali sibagala buliri bwa mukazi wange mwala basebu yanga mbulaga. Naye ndaga abantu nti ensinzibu. Ndaga abantu nti buno celebrity kyanjawulo n'ekubera muri yo life. Nawulidde essanyu nga Kireva gye yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti talina njawulo na mwana asula mu kisenyi okkubo. Kireva gye yangamba ekigambo kisina njawulo na mulwadde ali kiruddu. Fena tulina omusayi gumu, tulina obulamu bwe bumu. Kati ngenda banjulira mukwano gwange Abitex abeeko kyayogera, Kireva jja kubaako kyayogera, mujja kubuuza ebibuuzo naye bannayuganda tetuli safe, buli omu yamba munne nga bw'osobola. Ojja ku TikTok nkugambe nfa bwe ndiddamu n'enkola ebyekisibu nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika Kireva gy'afuna abantu nakaabya amaziga ne mmanya nti Abitex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne Katonda akwata ku mitima gy'abantu ne bakubeereramu. Sagala kuleeta ntala abantu mujjaga mumanye mwena abamawulire nti Kireva gy'abayimbi abanene bamuvaamu. Yaswaziza famire ya Chameleone. Era Wizo yankwasize ennaku n'enkaba amaziga nenga ne Wizo mu famire gwe basinga okulaba nga atategeera. Naye ekintu kyakoze namu katono nnyo Abitex. Leka male point yange zinkwanze. Sagala obuzeruze bange. Nze ngendo kwanyira katono nnyo. Katono nnyo Abitex. Kamale point yange. Mbadde nkolaga nti Wizo yaswaziza Chameleone ne Paraso. Kuliriza Abitex. Omuntu wakola ekirungi. Omuntu wakola ekirungi omusinga. Saga tekemo bukyayi. Tugenda mpola mpola. Ya tugenda mpola ngene. Atowambi omuzina gwe kyama. Musajja mukulu atamanyi kwogera kigambo akitegeeza. Nze binyoga nange. Wizo kyakoza posti na Kireva. Famire y'amayanja. Omuntu wakola ekirungi omusinga. Yebale nnyo kutukola bakikoledde mu budde obutali butuufu. Famire y'amayanja tubeegayiridde temugeza ne musala ku Jinja Road olunaku olungi. Tubeegayiridde mwamusuulawo ne mumuleka muleke ensi yamulonze n'emusitula. Omusajja ono mumulaba ono omusajja yali superstar kati akomyewo okubeera superstar. Ayina ensonga nzikiriza mu buwangwa omwana ono yaliko eddogo ensonga lwaki Mukama Katonda n'amuteekako ekyo amagezi n'ayimba oluyimba n'eddogo lyafuuka ate bannayuganda bamwaniriza baamusuula ne bamuteeka mu kiwonko mukkirize mugaane Kireva gye yaliko eddogo. Famire y'amayanja tubeegayiridde nze stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku Jinja Road ku lunaku olw'enkya mumuleke ebyo lasaala kuyingira ddi. Kireva gye ensi yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteeka waggulu. Ayina ensonga lwaki yayimba eddogo lyafuluse. Ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basizeho okumubeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko. W'olabira omwana omuto asembera eddala okubeera omutuzi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement eya family nze mba ndi mukumyi. Omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa Chameleone yatunula n'agatamanyi Kireva gye. Nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuba mukumu. Ono omusajja yali superstar ebamusiraanya. Oyina nnyo kabampani bajjo ebintu bya kabampani famire yebale nnyo kale ne tebajja Kireva gye twagala Kireva shoye bannayuganda be bagikoze era be bamugye mu kinnya ne bamuteeka waggulu. Mulekire bannayuganda be batajja wano muleka aswala ebyo famire y'amayanja esigaleyo n'eddogo lyayo kikyendi. Abitex gwani eri mayanja famire musajja gwe bw'aba Paraso yakumma show bw'aba Chameleone yali akumye ekivulu nga ne Wizo yakugaana ng'owulira kyekiyinza okukubisa mayanja famire okubeera ng'ogyogerako booti mu bisho byo bino bya Kireva gye omuyimbi eyaggwako emyaka 8 emabega talidda ngulu n'omukola litaani ovu Kireva gye bigenda kukoma ku show okitegeera. Saagala mu ebintu bibalimbe nga mumanyira mayanja famire muyita ku bisho byamwe ebyaggwako. She balamye okupromotinga mulaba she genda basala temwina kye mugenda kujja abantu bali bize bali kukwekolera abaana bakyali kuba bali mu bibuuzo bakola tabazadde tebalina ssente mulowooza Paraso yagenda bakolera erinnya ne mayanja famire. Please mwesonyiwe mayanja famire Balama tulina abalogo bangi, tulina Balamu, tulina abazadde, tulina abalabe. Kakati bannange mwena buli ali wali saba fera tuli balogo Mukama agenda kweraga. Katonda agenda balaga amaanyi wano tutali dogoliza mukuno emugenda kwakasa kushamba nyo teto nyako nkuba ne Katonda yasinga. Katonda Yesu obanga gwe nanyini nkuba. Yesu obanga gwe nanyini nkuba. Katonda leka erinnya lye yimuse wano. Twabade entondo y'empaka y'enkuba etonya wano. Yesu tukuyita. Yesu eno shoyiyo.
abafuuwa emindi enkuba etonye abatayagala shene ebeewo Yesu agenda baswaza kino nze njogedde tewali nkuba egenda kutonya wano leero Katonda ayina nyini nkuba Katonda gwe Katonda w'amazzi gwe Katonda yatonda ettondo gwe Katonda w'ebireewo byendaga abantu ebyo Katonda gwe wabitonda teri nkuba ate sho egenda kujjula ate sho egenda okusinga okujjuza mu Uganda Yesu egenda okusinga okujjula mu Uganda kuba sho yesimagamiza Katonda Yesu swaza abafuuwa emindi kati bali mu masabo kati baloga bali ku mmindi bafuuwa bali mukola ddogo lyonna naye Yesu gwe Katonda asinga eddogo amaanyi